Musumba. So. Oli bulungi munnange. Nnyo. Mukama yebale kuuma. Akumira buli tayagala mpeera. Amiina. Mwebaza olw'ekyo. Yes, babuze ku bantu Musumba. Abooluganda ne bannyinaze tubalamusiza mu linnya lya Mukama waffe. Nga tetunatandika lesoni ninayo akalango. Lesoni eno kuwandiikibwako akatabo akayamba abagisomesa okutegeera obulungi akagaziya. Bwe twazigulira bwali tebunnajja. Mpulidde lugambo mbu bwajja ate mbu ne buggwa nawo. Naye nkubira omulanga alinayo akasipeeya konna. Asale amagezi okukantuusaako. Mazima. Bw'aba tasobodde kantuusaako akatuusi bamukulukuteesa. Mazima. Ajja kuvuga akaleete wiiki eno enkya oba okwosa enkya. Bwe bubeera bubiri beta, bwe bubeera busatu nnyo, bwe bubeera buna. Ate abo baakoze nnyo. Kale Musumba. Kawandiikibwa Sean Boomstra. Yateekateeka lesoni eno. Wow. Katusabe. Katonda kitaffe omwagalwa. Lesoni ya leero nkulu ekwata ku mawanga. Etuyamba okutegeera obulungi politics n'emivuyo egiri mu nsi olw'ekibi. Obulungamye tuyigize tukwegayiridde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo Musumba okutuwonga mu maaso ga Mukama waffe. Okujjukizaako omulungi awuliriza tuli mu lesoni yaffe eya kwota eno. Era nga omuwandiisi yagiwa omutwe omunene ogugitwala yonna ogugamba nti ebigambo ebijulizibwa, ebifaananyi, obubonero, engeri y'okuyigamu obunnabbi bwa Bayibuli. Kakati tutuuse ku ekyokuyiga namba 4. Muwandiisi kye yawa omutwe ogamba nti amawanga, ekitundu ekisooka. Musumba. So. Omuwandiisi ayagala tuyige ku ki wano? Omuwandiisi ayagala tuyige nti Katonda bwe yatonda ensi eno. N'agimaliriza. N'alaba nga nnungi nnyo. Mu maaso ga Katonda okulaba ekintu nga kirungi nnyo. Kyali kirungi ddala. N'abagamba nti muzaale mwale mugijjuze. Weewaawo. Naye ng'ejjudde baali baakufugibwa batya? Okusigala nga bali bulungi nnyo. Abangi abenkanira abajjuza ensi. Yategeka bw'ati nti kuteesa ng'omu nze gwe obeera connected mu Katonda. Ye gwe omuzabbibu gw'ettabi. Bw'obeera connected n'oba n'omukwano ogwo kikuyamba okubeera connected ne bantu banno. Politics yali agenda okuvuga ensi ya Mukama empya. Enfuga eyo yali efuga ne mu ggulu ne mu universe yonna. Sitaani bwe yagikoowa n'akola independence ne yeewaggula n'ateekawo gavumenti eyiye n'enfuga eyiye nga bwe tunaagiraba nga bwe tugimanyi. Yo teri mu kukwatagana na Katonda. Najja ku nsi n'alimba omukazi. Omukazi nakkiriza naye n'alangirira independence okuva ku Katonda. Ebyavaamu tuze tubiyigako okumala ebbanga. Bavudde ku gavumenti ya Katonda, bazadde baaze, naye bagenda kwefuga batya? Bagenda kutambuza batya obulamu? Abangi bati. Nga bali disconnected. Bazaala baala basaasaana. Tibagenda eyo batandikayo zi gavumenti n'amawanga n'ebika n'ennimi. Bateekwa okuteekawo gavumenti ezaabwe ez'okufuga. Naye muzikuba akafaananyi nga bwe muziraba. Zatandikira mu lusuku Adeni. Buli lwalwo omu natta munne mangu awo. Okuva awo tugenda kulaba
government zino mawanga gano tribes nations bwezatandikawo nga teziri mu Katonda nakuno kuliko bwezigenda naye Katonda kyeyakola okutaakiriza embeera. Nja kusaba mukadde kiwano katusomere ka paragraph akokubiri Nyanjula ya Sabiri. Agamba nti emu ku nsonga enkulu mu bitabo byombi Daniel ne kubikkulirwa y'enfuga y'ensi. Okugezaako kw'abantu okw'omuddiringanwa okufuga ensi ya Katonda. Ekitundu kino eky'entiisa eky'ekibi n'obujeemu bwe kinaabanga kiweddewo oba nga kiwereddwa emirembe gyonna, ku nkomerero okufugira mu butuukirivu kwe kugenda okubaawo. Enkola empanvu ennyo etuusizza kaseera kano ekwata ku 10,000 z'emyaka egy'okugezaako kw'abantu okwefuga. Tebikolangako. Tebikolangako. N'abo abalaga endowooza ez'oku ntikko bulijjo babadde batono. Emirundi mingi mu ngeri ey'entiisa ku ndowooza ezo, mu ngeri ey'entiisa era ku ndowooza ezo. Kale bingi ku byafaayo eby'abantu eby'ennaku okuyita mu myaka 10,000 si kirala wabula emboozi ez'ekikangabwa. Enkola zino nfu era ze zituleetedde enkola zino nfu zituleetedde embeera eyo, era kijja kweyongera okusajjuka okutuusa obwakabaka bwa Katonda obutaliggwaawo bwe bunaateekebwawo ku nkomerero nga bwe kiri mu Daniel 7:27. Yeresoni yaffe wiiki naye tugenda kukulembera Oluganda Brian Siwankambo. Webala nnyo webayita Musumba. Era twongera kulaba ku mawanga gano ng'era bwe gatandikibwawo ng'ekitundu bwe kigambye na galina ngeri ki oba galina impact ki mu bunnabbi wa Bayibuli. Twagala tutandikire mu lubereberye essuula ey'e10 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku Lwokutaano. Tulabe emboozi eyo eyogera ku kiki. Agane kuno kwe kuzaala kw'abaana ba Nuuwa. Seemu, Kamu ne Yafeesi abaana ne bazaalirwa amataba nga gamaze okubaawo. Abaana ba Yafeesi Gomeri ne Magogi ne Madaayi ne Yivani ne Tubali ne Meseki ne Tirasi. N'abaana ba Gomeri Asukanaazi ne Lifasi ne Togalumu. N'abaana ba Yavini Edis ne Talusisi, Kitimu ne Dodonimu. Abo bwe baagabirwa ebizinga eby'amawanga mu nsi zaabwe, buli muntu ng'olulyo lwe lwali ng'ebika byabwe bwe byali mu mawanga gaabwe. Bogedde ku mawanga awo tuwuliddewo ekigambo amawanga agava mu Shemu, Hamu ne Yafesi. Bwe tudda ku lubereberye essuula ey'e11 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku Lwokuna, abamu ku ffe ng'abagala okulaba movies nganze wabaawo we batuuka ne bakugamba nti katuddeeko emabega tulabe emboozi eno egattibwa etya. Kakati ne mu lubereberye 11 bwe tugenda okulaba emboozi eno gyeva emu kuva ku lunyiriri olusooka paka ku Lwokuna. N'ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu. Awo baali nga batambula evanjuba ne baloba olusenyi mu nsi Sinaali ne batuula omwo. Ne bagambagana nti kale nno tukola amatofaali tugookere ddala. Awo ne baba n'amatofaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennoni. Ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekituuse entikko yaakyo mu ggulu, era twefunire erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewalala mu nsi zonna. Mukama nakka. Kiki kye tulaba mu mboozi eno nga tugigatta ku lubereberye essuula 10 era obuzibu buvudde wa?
Kyesooka okulabawo nti baagala kuzimba Babeli ekitegeeza door of God, nti baagala kuzimba batuuke ku mulyango eri Katonda. Ne weebuuza bakole ki? Kikuwa ekifaananyi ekiraga nti bawe batuukayo bamugjeyo neyo babe nga be bafugayo, kubanga nga bwe tugambye nti amataba we gaggwa Nuwa bamugamba mugende muzaale mwale. Ate bano bo baagala kusigala mu kifo kimu, tebaagala kwala. Kyokka Katonda bw'abagambye. So wano tulabawo Katonda balinga abawakanya enteekateeka ye. Katonda bw'agamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, na bano bagamba tukole. Balinga abawakanya omutonzi enteekateeka ye. Baagala independence. Tebaagala Katonda bafuge, bo baagala kwefuga independence nga Musumba Kakembo bw'atugambye. Nti mu kwagala kwabwe okwefuga Katonda talina waalabikidde mu bye bagenda okukola. Bagambye twekolere, twezimbire. Kitegeeza ye takyalina kyakola ki kyabagamba. Ye bagoba mu lusuku ng'amaze okwonoona. Omwali byonna n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Kabezimbire olwabwe. Oba tugoba mu lusuku luli. Kati katuliye. Katuzimbe olwaffe. Twekolere n'erinnya. Katonda yakola amannya. Nga bwe tunaakiraba. N'eri abe bajja kulyekolera. Baagala kulyekolera. Sebo obujeemu bukwewuunyisa nti abantu bano baali bavudde mu mataba era nga bamanyi ebyafaayo. Tetwandi balowoozezza kukola ekyo kye baakola kye baakola nga Katonda alagidde, kubanga balabye ng'ensi yonna ekoze eki esaanyeewo. Tulowooza nti eno yandibadde entandikwa ate ey'okwongera okuteekamu Katonda ekitiibwa. Naye nga kaawa bwe yanoga ekibala n'atandika n'atwalira ne bbaawe naye n'alya nga taliimu na kibi, nga tawulira na ntiisa yonna. Anti ono agambye tetujja kufa. Ne bano bwe batyo bwe baakola ki? Bwe baakola. Tewali kukirowoozaako. Tulabye wano nga abalina olulimi olumu basaasaanye. Bwe weeyongerayo mu nnyiriri eziddako awo olaba nga Katonda akagibali ate n'abatabulatabula. Kyekireeta ekivudde mu lubereberye essuula ey'ekkumi nti olwo ne batandika amawanga gano amalala. Naye twagala okubuuza nti okutandikibwa kwa gano amawanga gano kaali kabonero ka buulize oba kwali kwegugunga? Tukizudde nti bwali bujeemu. Kubanga Katonda bulijjo ayagala tukolera birungi ng'abaana b'abantu. Twagalizangako kibi n'Akatonda bwe kati. Era alowooza nti abantu bano bandibadde bumu, bandibadde bakolera wamu, bandibadde nga bamussaamu Katonda waabwe ekitiibwa nga ye mukulembeze waabwe ow'oku ntikko. Naye luutu eno bo bagambye ffe tugenda kwezimbira. Katonda n'ayogera gye tutaasomeni naga nti abantu bano kye bapulaaniza okukola kiyinza okutuukirira, kijja kutuukirira, kwe kukka n'atabula ki ennimi zaabwe. Tujja kweyongererayo ne mu lubereberye essuula 10 okuva ku 8 paka ku 12 twongere okulaba bo baasalawo okukola batya. Kuusi n'azaala Nimulodi n'atanula okuba ow'amaanyi mu nsi. Yali muyizzi gw'amaanyi mu maaso ga Mukama. Kyekiva kyogerwa nti Nimulodi omuyizzi ow'amaanyi mu maaso ga Mukama. N'okusooka ku bwakabaka bwe kwali Babeli, ne Eriki, ne Ekudi, ne Kalume, n'ensi Senaali. N'ava mu nsi omwo n'agenda mu Bwasuli n'azimba Nineve, ne Lekobosiyala, ne Kaala. Gende maaso.
ole 12 ne leseni ekiri wakati wa Nineve ne Kala ekyo kye kibuga ekinene. Chiche twongera okusobola tusobola okuyiga ku Nimrod mu bigambo bino bye tusomedde. Tweyanziza sebo bw'okisoma nti omuyizi ow'amaanyi maaso ga Mukama olabanga ekirungi, naye bwe tukakaziza nti Nimrod it is not a compliment, byakola ebivaamu nti ye yakulemberamu okuzimba omunara gwa Babeli. Ekyo kizuula Babeli baali baagala kutuuka ku mulyango eri Katonda. Ebibuga ebirala babimenye bye yazimba Nineve, ne Nineve tumanyi ekyaliyo. N'erinnya lye nnyini litegeeza ki rebel, omuyeekera. So ebigendererwa byabwe bw'osoma wali nti omuyizi ow'amaanyi maaso ga Katonda, oyinza olowooza nti yali ali ku nteekateeka ya Katonda, naye yali akulembeddemu okunoonya independence, okweyawula ku Katonda. Katonda agamba tukole, nabo baagala kukola, baagala kumugjawo. So wano kyetwongera okulaba nti ne Nimrod ono gwe tulabanga derebo yali alwanyisa nteekateeka ya Katonda. Nti ezo ennyiriri ze tusomye n'ezigoberera ziraga entandikwa y'ebibuga Babuloni ne Nineve, ate nga tubimanyi nti waliyo obujeemu. So Nimrod ono tayinza kubanga yali w'amaanyi mu maaso ga Katonda, ate nga yali akulemberamu okujeema Katonda. Tulabye nti Nimrod ono bye yali akola byali bikontana n'enteekateeka ya Katonda. Era Nimrod yali ayimirira mu kifo kya Katonda. Kwa Katonda bw'alagira naawe n'olagira, kitegeeza nti wenkanankana naki naye. Era Nimrod ono kirabikira ku ki? Katonda agambye musaasaane, yagambye mubeere wano, tukole kino, era nabo ne bamusaamu obuki? Obwesige. Etegeeza nti n'abantu ebiseera ebisinga bassaamu abantu obwesige okusinga ani? Katonda. Waliwo ne gwe bayita omusigire wa Katonda mu ggulu, ku nsi ne wansi waki? Wensi. Ekyo kiraga nti ku nsi kuno aba yalina obuki? Obuyinza obwa Katonda, ekitali kiki kituufu. Ekitegeeza nti yo ne Nimrod bw'atyo we yali, era entandikwa ya Nimrod ne kankana ekyatambula. Tweyanza nnyo mukadde, naye bw'otunuulira ebigambo bino n'otunuulira bye twogeddeko, kirabika nga waliwo omwoyo oba waliwo engeri nkiyite ntya nga waliwo force, external force gyeva etali ya bwa Katonda ebasindikiriza ebaleetera okuba nga bajeemera Katonda. Tuyinza gijjawa? Era ebigambo bino ani oyo oba bw'aba yalinga muntu oba kiva ku ki fe abantu okuba nga twagala tuteekewo ebyaffe ate nga bikontana n'ebya Katonda? Kyakabiri nti tujja kusaba mukadde ekiwanuka tusomereko mu Isaaya 14:12 paka 14, nga kyeraga bulungi nti waliwo omutandisi w'ebikolwa bino ate nga ye Sitaani okuva ku lubereberye. Kati bangi abali ku nsi nga bakola bye bakola, naye nga bali ku influence ya Sitaani. Bambi kyakusaalirwa nti n'abamu oluusi tebamanyi nti amaanyi ago amayitirivu maanyi gani? Ga Sitaani. Mukadde atusomereko. Ng'ogudde okuva mu ggulu gwe munyenye ey'enkya, omwana ow'enkya, ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe yamegganga amawanga, n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu, ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyenye za Katonda, era nditula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiiko obwa kkono, ndirinnya okusinga ebire we bikoma, ndifaanana yali waggulu ennyo. Buli ggwanga eriri ku nsi negye emisingi gwe litambulira. Tebereza amawanga galina 2 nga buli limu ligamba linnaalyo. I'll make America great. Nelindi ligamba I'll make China great.
buli omu alina interest ze kyekivuddeko emirerembe egiri mu nsi muno naye nga gyatandika ne sitaani ono aye abamu kubatandika politics ono batandika n'ebigendererwa birungi naye olw'obuzaaliana bw'ekibi n'okuvuga gavumenti eteri mu Katonda mu mutima gw'omukulu akulembera political system eno yensonga lwaki bijjawo kaseera nebiirawo akaseera ne bibaawo nebaddawo ebirala ne bibaawo ng'obona bibulaga Babuloni n'avaawo nebaddawo Meri ne Buperusi ne system yaabo tulina republic zijja ne zigenda democracy kakati n'eggwanga eribadde ne democracy ow'amaanyi bwe tusuubira nti atandise okusatulukuka communism yavaawo tebisobola kubeerawo nga bifuuya omwana wa muntu twenza nnyo Musumba gye twatandikidde batugambye nti Katonda si ye yali enteekateeka ye era yagamba nti bwe yali abitonze ku lubereberye n'alaba nga birungi ddala naye ffe be yatonda ffe abaatandika okwagala okugunjawo ki ebyaffe ne twagala amawanga gaffe twagala twekolerewo ebyaffe era ebivuddemu tubirabye mulimu violence mungi mulimu okuttingana kungi kubanga twakyogeddeko nti baba bakafuluma mu Edeni ne wabeerawo okufa okwasooka mulimu okweyagaliza kungi n'ebirala naye newankubadde biriwo ebityo Katonda alina enteekateeka era mu ebyo ng'ayagala okukolayo enteekateeka ennungi twagala tulabe ayagala akikola atya kale enteekateeka y'amawanga si teyali yiye nti twagyegunjizaawo olw'okuba nti twali twagala okubeera mu mawanga kakati ye Katonda bw'alaba ekyo ategeka atya eggwanga ye lyayagala ate lyagala lifaanane litya lubereberye essula ya 12 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwokusatu twongere okulaba enteekateeka ya Katonda yeeri luddawa mbadde sibuuza bakwongerako amawanga gali otandika okusaasaana Mukama Katonda n'amanya ebijja okuvaamu oludde agatandika dda kyagenda okuteekawo kyonna ayala kutaakiriza mbeera olw'okusaasira kwe n'okwagala kutaakiriza mbeera era ku Musumba kyayogera nti amawanga gali olw'okuba nga tegakyamussaamu kitiibwa ayagala alabe embeera esingako okuba enki nti awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa gwe nange naabawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa bw'atyo Ibulayimu n'agenda eri Mukama nga bwe yamugamba. Tweyanza nnyo mukadde njawulo ki eri mu ggwanga lino Katonda lyagambye okukolera Ibulayimu ne gano ge tuva okwogerako aga Baberi n'agakulemberwa Nimrod kyakabito eri bwe twalabye abaagala okwekolera omunaala batuuke eri kabaka mbu ne basenga mu lusenyi lino eggwanga Katonda lye yagenda okwekolerawo okuyita mu Ibulayimu yalina n'ekifo we linaabeera kuba agambye Ibulayimu nti va mu nsi yannyo ogende we naakola ki we naakulaga ate ekyenjawulo ku ggwanga lino Katonda yennyini yataddemu omukono mu nsi gye naakulaga nja kubeera naawe nja kukola kino nja kukola kiri nga Katonda yennyini yayogera obutafaananako eri gye twabawulidde nga beewera twekolere twezimbire kyendabawo ekirala kyekigenda okukola enjawulo ku ggwanga lino Katonda yennyini yagenda okuba omukulembeze ye Minister of Defense ye President ye Vice President twaligambye nti tebimuzitowere nti nedda kubanga ye Katonda ono future
agirabanga history byonna akola ki byonna bimanyi naye obeera onoogamba nti naye yali badde omukisa asobola ogumuweera eyo gyali n'atamugamba kukola ki kuvaayo naye nga bwe tuvudde tukitegedde nti gali amawanga amalala Ibulayimu gy'abadde bakaludaaya kati nga yagala omukolamu eggwanga eritali contaminated ayina mujjayo ye Babiloni amuleeta eno amukolemu eggwanga eryawukana ku gali amawanga galina omufuzi muntu galina omufuzi ali ambitious yeeyagaliza lino eggwanga Mukama yayagaliza kyovala bamugambye aiwiru yeri gye tusomye mu mawanga gali yakweyagaliza ndirinnya ndikola kino naye aiwiru yene ya Mukama aiwiru gogifunamu I will bless you mirundi 5 akigamba nti gwe Ibulayimu gwogenda ofunamu ngenda kuwagga omukisa ngenda kukukolera kino naye eri mu mawanga gali omukulembeze aba yeeyagaliza so yenjawulo eriwo endala yamkadde kalungi kenda ku musajja ono Ibulayimu nti newankubadde yali yeetooloddwa amawanga amangi naye yakkiriza obufuzi bwa Katonda butwala eggwanga lye mu maaso. Oba yakiguza atya mukazi we? Simanyi na kumanya. Okuva Washington, New York. Bagende na Kasongola. Mwami kyakoba. Era na Kasongola. Haji. Era na Kasongola. Era sebo mu mbeera efaanana bwetyo. N'abantu abagenda okuwangula ensi eno bagenda kubanga beetooloddwa ebizibu ebingi n'ababaleetako obuzibu naye bajja kusigala nga bayimiridde ku mazima ga Katonda ne ku kigambo kya Katonda nga Ibulayimu bwe yakola ki bwe kye yakiyimirirako nti wadde amawanga kwegamba ye ndibadde yeegulumiza naye nga nti eggwanga nange efuuse eggwanga ate lye lirina n'omukisa aŋŋambye nti anankolimiranga naye anaamukolimiranga yandibadde munene nnyo n'okusinga amawanga amalala gakoze eki agatandikiddwawo naye yakkiriza ekigambo kya Katonda ne kitambula naye era eggwanga weewaawo tugereze gye bamutwala mu Canada muli mu biseera ebyo Canada yalinga center of mu byentambula ne mu mpuliziganya abava mu Afirika bayitanga mu Canada abava mu East yentabiro Katonda yabateeka webajja wayagala okutandikira gavumenti nga gye yalina mu lusuku Aden evawo nesaasaana ebuna amawanga gonna n'ensi zonna kirita theocracy gavumenti ekulemerwa Katonda era mukyo yagambye nti n'ensi yonna enaaweebwa omukisa ku lulwo era twagala okwongera okulaba mu kyamateeka olwokubiri ossula eyokuna kuva ku Lwokutaano paka ku Lwekumi nga wano twagala okumanya Katonda yali ayagaliza ki eggwanga lya Isirayiri okubeera omujulirwa eri abo abagyetoolodde. Yagambye nti laba mbayigiriza amateeka n'emisango nga Mukama Katonda wange we yandagira mukole nga bwe mutyo wakati mu nsi gye muyingiramu okugirya kale mubyekuumenga mubikolenga kubanga ago ge magezi gammwe n'okutegeera kwammwe mu maaso g'amawanga aganaawuliranga amateeka ago gonna ne googera nti mazima eggwanga lino ekkulu be bantu ab'amagezi era abategeera kubanga gwanga ki erina Katonda abali okumpi nga Mukama Katonda waffe bwali bwe tumukoowolanga era gwanga ki ekkulu erina amateeka n'emisango egy'ensonga ng'amateeka gano gonna bwe gali gentadde mu maaso gammwe leero kyokka weegendereze weekuume emmeeme eyo ng'onyiikiranga olemme okwerabira ebigambo amaaso go bye gaalaba bireme okuva mu mutima gwo ennaku zonna ez'obulamu bwo naye mubitegeezenga abaana bo n'abaana b'abaana bo olunaku
lwayimirira mu maaso ga Mukama Katonda wo ku Kolebu, Mukama we yagamba nti nkuŋŋaanyizza abantu nange n'abawuliza ebigambo byange ne bayiga okutyanga ennaku zonna. Wano kiki kyetwongera okulaba ku nteekateeka Katonda gy'ayagala eri abaana ba Isirayiri? Kyakabiri nti bwe yeerondera Ibulayimu okugenda akulemberemu eggwanga Katonda yennyini lyeyeerobozza, eggwanga lino lyali lya Isirayiri, era nga n'ekiruubirirwa kya Katonda nti gali amawanga amalala gonna agajeemye agamuvuddeko galabe eggwanga lino nga lya njawulo, kubanga balina omukulembeze omulungi nga yaani nga ye Katonda yennyini, nga mu ggwanga lino mulimu obwenkanya, mulimu okwagaliza. Mbw'ate tekyali kyakukoma ku bo bakiyigiriza abaana n'abaana b'abaana baabwe kwegamba ebintu bitambulenga bwe bityo buli lunaku nga bali ku manifesto ya Katonda yennyini gy'abawadde. Wanayogedde nti bongera okumutya tumutye nga tumudduka, tumutye nga tugaho yatuuse kiki. Dennis, twayigako fear is keen awareness of God's presence, okukitegeera nti buli wendi wali. Naye nga bwe tugambye nti Katonda okulonda Isirayiri, nsoma kakembu yatera okulayo nnyo amawulire, ensi ze bayita zi super power, ekizifuula super power zirina amaanyi mu byobufuzi, zirina ebyokulwanyisa, zirina ettaka, zirina obugagga. Naye Isirayiri gye balonze nga bwe tuzze tuyiga nti Isirayiri yali teyina kyeri, naye ng'ekigendo gifuula great Katonda ono nga musobola batugana theocracy nti yalina omukulembeze ye Katonda, naye byonna nga yagenda okukola byonna ye minisita nga bwe tuzogeddeko zi ministry zonna ebigwa bitalaze, mutuuse mu ddungu tewali mmere ng'aleeta, omusana gubasusseeko, temulina mazzi, byonna nga yakola ki? Yabikolako, mwe mulina gobera bugoberezi. Naye kyayogeddeko agambye bwe munaakwatanga ebiragiro bino, si biragiro bye bigenda bafuula abagezi, naye bwe babiteeka mu nkola, okugeza waliwo ebiragiro bye tusomako ekinyumira kiri mu Baleevi 19 ti bwe muba mumaze okulimanga ebintu bibaze, okukungula temukungula byonna, mulekeramu abanamawanga, banamwandu n'ensolo ez'omu nsiko. Kati nze omunamawanga wema nkyaddeko eyo ne muŋŋamba genda onoge, n'engenda n'ennoga, bwe nzirayo eri abeerimba agamba nti ekiri eri nange gye njagala tusengukire eyo. Waliyo ebyobwereere. Ekirala twakiramu Exodus 22 nti mwami Kuteesa ozze ng'oyagala nkoyo kalooni, ne nkusaba omusingo collateral security nompe kooti yo. Buba tebunaziba ekooti eyo nino gikuddiza kubanga oyinza okuba gy'okola ki? Gye weebikka. Ekirala mweno mulina eggwanga basonyiwa amabanja, mulina eggwanga omwaka ogw'omusanvu n'ettaka baliwumuza, kati abali eri baba beegomba kukola ki? Okujeema. Naye bikola amakulu singa tubiteeka mu nkola. So wano kye tusinga okulabawo Katonda nga kyagenderedde bwe tubikola, tufuuke omusana eri gali amawanga gatwegatteko oba nago gabikuppe, nago kakole ki? Ffe tube ekyokulabirako. So enteekateeka ya Katonda egende ng'ekola ki? Ng'erandira. ye kanisa Ye kanisa yali Isirayiri ndagala ebyo ye kanisa, same principle. Akukaleshenga by the way. So kikwewuunyisa agambye mbu amawanga gano galyoke gagambe nti ani gwanga ki erina amateeka n'emisango egy'ensonga n'amateeka gonna nga bwe gali leero. Nze neewuunya nti ebigambo bino newankubadde amawanga gali tugalabye nga geeyawula ne gava ku nteekateeka ya Katonda, naye era amawanga okusinziira ku ggwanga lino Katonda lye yalonda n'aliwo ebiragiro, amawanga gonna gayimiridde ku mateeka Katonda ge yawa. Singa otunuulidde amateeka 6 okuva ku kitabo mu musangamu ekitiibwa: totanga, toyendanga, tobanga, towayirizanga, tewegomanga kintu kya muntu munno. Amawanga gonna ge mateeka ge bafugisa ki? Ensi. Era ogenda okukakkana nga
babalayira era bakutte kigambo kyaki Mukama kya Katonda. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti enteekateeka ya Katonda yali nnungi eri amawanga ki gonna, naye ne tujeema bujeemi. Setaani n'aleeta obujeemu mu bantu. Toyanza nnyo mukadde, era mu bye tuva okwogera tulaba nga okuva eggwanga eryava mu Ibulayimu lyalina omusingi. Weewaawo ne gali ge twasoose okwogerako nago gaali n'omusingi. Omusingi gwe tulabye ogwava mu ggwanga lya Ibulayimu gwe gw'okwagala. Era okwagala okwo nga kwe kuva eri Katonda. Naye kuli kwekwegugunga okwa Sitaani, Lucifer gwe twalabyeko mu Isaaya 14 okuva ku 12. Naye kaakati wano Isirayiri nga bagigambye, kubanga wano mu kyamateeka alinga abawadde constitution, manifesto kwe balina otambulira, kwe balina okukolera ebintu. Naye Isirayiri ono, ekibuuzo kye kino, Isirayiri ono yatuukiriza manifesto eno oba constitution eno okugitambulirako, naye bw'aba teyagituukiriza Katonda yakola ki? Tujja biraba mu Isaaya Isaaya 42 olw'omukaaga. Dennis ogenda tubikulirako Isaaya 49 olw'omukaaga ne Isaaya 6 olw'okusatu. Twongere okulaba nti Katonda yaddayo n'ajjukiza ku bantu be bano, n'ajjukiza abantu bano. Isirayiri addayo oba abalekera bulegezi n'abawadde dda constitution mutambulire ku eyo. Agambye Isaaya 42 olw'omukaaga, nze Mukama nakuyita mu butuukirivu era nakkwatanga ku mukono gwo era nakkuumanga, n'enkuwa okubanga endagaano y'abantu okubanga omusana era eri ab'amawanga. Okubanga omusana eri ab'amawanga. 49 olw'omukaaga. 49 olw'omukaaga. Bwewaawo ayogera nti ekigambo kyayinga obwangu gwe okuba omuweereza wange, okugolokosa ebika bya Yakobo n'okulokola abawonye ku Isirayiri. Era ndikuwaayo okuba omusana eri ab'amawanga, obeerenga obulokozi bwange okutuusa ku nkomerero y'ensi. N'enkaago olw'okusatu. Isaaya 6 olw'okusatu. N'amawanga galijja eri omusana gwo, ne bakabaka balijja eri okumasamasa kwo ng'ovaayo. Ekigambo ekyongedde okuddinganwa wano gwe musana oba okwasa omusana. Ekibuuzo nti guno omusana gwali kugenda kukola gutya? Abalala bano bandigulabye gutya? Era Isirayiri yagutuukiriza, yagwasa. Kyakabiri nti manifesto Katonda gye yabawa nga maze okubayitayo eri amawanga gakola ebyobujeemu, n'abawa ebyokukola byebyo Dennis byatugambyeko nti bannange bwe mukungula mukole bwe muti. Oli bw'omuwola bwe kituuka ebbanga bwe byati ebbanja likole ki? Limusonyiwe, nga bya musale emisango nga gya nsonga, nga bwe bateeka ebyo mu nkola, ogwo gwe musana. Nti ababiraba babyegomba, kalinga ka magnet nti kagenda kusikiriza bangi okwagala okumanya ku Katonda ono, weewaawo n'okumusenga, nabo afuuke Katonda waabwe. Nti omusana guno bwe mmala okugutegeera sigwesigaliza n'abalala, nina okuba reflectingira omusana ogwo bakole ki? Bagulabe. Naye nga bwe tugambye nti amawanga galina okujja eri Isirayiri, nga bwe twalabako n'abakyala wa Ethiopia we yajja n'agamba byembawulirako bituufu. Kyekyali ekigendererwa kya Katonda nti amawanga bwe gajja galabe Katonda, omusana guno tuleme kukola ki? Ne Ezekiya amawanga bwe gajja ate omusana n'agwesigaliza n'atayogera ku ki? Ku Mukama. Ti amawanga gaali badde galina okujja, bwe gajja galabe Katonda. Naye ate amawanga gajja gatwala Nebukadduneeza okujja, fo ky'okujja ng'azze kulaba musana, yajja buzi kuba wamba n'akola ki? N'abatwala, kubanga
omusana gwabwe gwe babagamba okwasa bali tebagwasizza. Yes. Isirairi emu ku nsobi ze yakola olw'omusana guno olwa constitution eno olw'ebirungi Katonda byabapokedde bagenda okulooza nti bali special banjawulo nnyo bamera amalala beetwale nti basukkuluma ku bantu abalala bonna bali abamawanga abatali bakomole bali njawulo neje wakati w'abalina bano ekibuuzo ekkanisa bwe beekola ekintu kyekimu Katonda kyagenda ya Isirairi omusana constitution manifesto Mukama gyagiwadde tegifuula special in the sense nti mwe muli bakitalo nnyo okusinga ku balala temuli yabalonda bulungi mu Bakaludaaya gye yabajja namu abo abasigalawo mwasigala ku ki batambulira ku bya Bayibuli tekisanye kutuleetera malala kisanye kutuyamba ng'omwezi ogutalina musana gwagwo omusana gw'omwezi guva ku njuba naye bwe gwaka gyobera nti gulina omusana so teguli reflecting mu ngeri emu omusana ogwaffe guva mu Yesu mu Katonda gemaanyi gaffe bwe bulokozi bwaffe bwe bajja okujja nga babuuza era mwe mukola mutya omusana guno gusonge basonge ku gye guva nsumbawo wendi n'ekibuuzo eggwanga lino erya Isirairi lyatuukiriza okwasa omusana guno kyakuteesa kigenze wakuteesa teggwanga lino erya Isirairi lyatuukiriza okwasa omusana eri abanamawanga abana abalala Abayisirairi bano ekiseera kyabwe ekyo tebakkiriza batandika okufunamu embeera ey'obuntu okwerabawo mu mbeera ey'okuwulira nti ate ffe tetukyalina kirala kyetuzaako twalondebwa yefe ate naffe tumaliriza nga bwe tweyisizza mu mbeera gye tutwalamu embeera okutwala obubaka obulungi eri abalala nti ffe tukkiriza nti Mukama yatukola ki twalokolebwa ne twerabira ne tuggalawo n'oluggi tutandika kwefaako. Tweyanziza nnyo bw'otunulira ku gundi wansi agambye nti Max twawameka Abayisirairi ku 10 twawakomeka era mukulu Kuteesa yayinza okutandika ekyo kya mukyala Kabiito yagaba Max ye musomesa Brian nti wabuuza nti omusana baagwasa gwayakako akatonotono naye ne gumala ne guzikira ate mu kifo kya bbo okubeera magnet neeva eri ng'esika bbo so nze nyinza obbawaayo kale 30%. Mbawa 20 mbawa 2 olw'ensonga baagaana Katonda waabwe eyali abagambye nti nze ngenda okubeera omufuzi waabwe ne batandika ate okwegombeza ab'ebweru nawo ne bagamba nti naffe twagala ki kabaka ebyo byonna byali biraga nti bagaanye okutegeera kye baafuweebwa. Kino nno kitukwatako ng'ekkanisa olwaleero abantu tuyinza okubeera mu kkanisa era nga tutambula naye nga twegomba byebweru ab'ebweru bye bakola naffe bye tukola ki kusiiga njala kusiiga mimwa kukola biki kwambala enteekateeka ya Katonda ne tugivaako era twagala tubirabe ebyo kadde byayogerako Isirairi eno erina weetuuka neeraba nga
omukulembeze eyawawe wa Katonda nga akaddiye. Omukulembeze nga Katonda yeyamuba. Bo bennyini ne batandika ate okwesabira owaabwe katubirabe mu Samwiri ekisooka 8 olwokuna n'olwokutaano. Samwiri essuula 8. Awo abakadde ba Isirayiri bonna ne balyoka bakuŋŋaana ne bajja eri Samwiri e Raama. Ne bamugamba nti laba gw'oli mukadde ne batabani bo tebatambulira mu makubo go. Kale tukolere kabaka atulamulenga ng'amawanga gonna. Bano bakadde ba Isirayiri bagambye gwe Samwiri tunoonyeze ki kabaka nga owabaki ow'amawanga gano agabeetoolodde. Lwaki Isirayiri yali eyagala Katonda kabaka ono nga bakimanyi bulungi nti Katonda ye yabakolera eggwanga erironde ate nga yabawadde buli kye beetaaga, naye ate tebatuuka ssaawa zino nga baagala ki kabaka. Nkyakabiri kabaka Katonda bw'amala okubanunula okubajja mu buwambe mu Misiri n'abawa amateeka nti nze Mukama Katonda wo. Naye mu nze Mukama Katonda wo oyo mulimu amaloboozi amalala agoogera nti neesiga nze kabaka wo, byonna nja kubikolera, tonvaako, nsembereranga. Naye kati bwe bavaayo ne bagamba Samwiri nti tukolere kabaka, n'oli bamujja mu kifaananyi kuba bandibadde bamugamba nti owange nga bw'okaddiye ate n'abaana balaba balakola kuba bitu kyali kituufu ng'abaana taata waabwe bakola si byakola ki si byakola. Katwegayirire Katonda tulabe nti nga bw'okaddiye atuweeyo omukulembeze omuki omulala. Naye bagambye nti tukolere, ekitegeeza oli tebakyamwagala kati, naye bavudde ku nteekateeka y'oli eyabayita kati baagala kubanga bano balirwana abaabwe. Awo ne tulyoka twagala okumanya nti bw'atuuka nga bamusabye kabaka, Katonda yamubawa teyamubawa shortly ng'ate bagenda n'otusomera okulabula okuvaayo. Dennis, Katonda ono bwe baasaba kabaka ye yakola atya? Bwe tusomako eri gye tutagenda somamu kyamateeka olwokubiri essula 17 olunyiri kuva ku 14, Katonda ono yakisuubira era yakigamba Musa nti abantu bano gye bujja eyo maaso bajja kutuuka bakusabe nga baagala kabaka. Naye nga bwe tumanyi nti Katonda ono awedde eddembe lyaffe ery'okusala waliwo ekitiibwa, naye kye yakola yateekawo ze bayita control measures ti naye kabaka oyo bwe batuuka nga basaba kabaka alina kubeera bw'ati, talina kuba munaggwanga, talina kuba na bakyala bangi, alina okusoma amateeka n'ebiragiro bino abeere nabyo bibeere mu mutima, talina kukkiriza abantu genda Misiri ng'abitaddeyo kubanga akimanyi omukulembeze gwe bagenda okulonda muntu mwonoonyi ate agenda kukulembera boonoonyi. Ate abantu abasabye kabaka nabo abaagala tajja kugaana kubawa ki. Naye mujjukire Isirayiri eno baali bagironze egenda kubeera musana gw'amawanga gali, naye ate Isirayiri nayo neetandika kufuuka ng'amawanga gali. Kati olw'okuba Mukama wa mukwano n'abaleka n'abafunya kabaka, naye ng'ataddeko measures bye balina okugoberera, zi safeguards ze balina okugoberera. So yamubawa kabaka. Era mu kubawa yamubawa bagamba nti abantu bano tebakoze ki, tebajeemedde ggwe wabula bajeemedde nze, so n'olw'ensonga eyo bawe. Naye bw'abawa bw'atyo abawa ng'ataddeko n'obuki n'okulabula. Okulabula kuno kuva mu Lunyiriro lw'10 paka ku lw'18 nga osuubira nti baba bawulidde okulabula kuno basobola okweddako mu kye basaba. Awo Samwiri n'abuulira abantu abamusaba kabaka ebigambo bya Mukama byonna. N'ayogera nti bw'ati bw'alifaanana kabaka alibafuga, alitwala batabani bammwe n'abeewandiikira olw'amagaali ge era okuba abasajja be abeebagala embalaasi. Awo banaddukiranga mu maaso g'amagaali ge, era alibawandiikira okuba abaami ab'enkumi n'abaami ab'ataano
era alisaawa abantu abalima ensi ye n'okukungula ebikungulwa bye n'okuweereza ebintu bye ebyokulwanyisa n'ebintu eby'omu magaali ge, era alitwala bawala bammwe okufumbanga ebyakaloosa era okubanga abafumbiro era okuba abasiisi. Tuwulidde okulabula kuno olw'obudde njagala twongereko ne 12 abakadde bano nga bamaze owuliriza okulabula okuva ewa Katonda okuyita mu Samwiri bo baddamu batya? Naye abantu ne bagaana okuwulira eddoboozi lya Samwiri ne boogera nti nedda, naye twagala kabaka atufuge. Naffe twagala tufaanane ng'amawanga gonna, kabaka waffe atusalirenga emisango, atabaalenga ng'atukulembedde okulwaniriranga entalo zaffe. Samwiri n'awulira ebigambo byonna by'abantu n'ebyo. Musumba, buzibu ki obuli ku bantu bano? Era okuddamu kwabwe kuno obuzibu buno ojja kubuddizaayo ddala ekibi gye kyava. Sitaani kibi ki kye yalaba mu Katonda? mpaawo Kaawa kibi ki kye yalaba mu Mukama n'amugamba n'awuliriza ebirala? Ojja kujja ng'okinoonya kijja kutawaanya nnyo. Kyekibi kufe kyekibi ekituzaalibwa. Naye kyewuunyisa simanyi oba nkizeemu emirundi egisinga tubeera Katonda, abantu bano bali mu nnyumba ya Katonda naye bafaananya ddala n'abali abali ebweru w'ennyumba ya Katonda. kitalo Ekineewuunyisa oba kyobadde ogenda okubuuza simanyi Katonda lwaki Dennis akizeemu nti respecting their free will. Lwaki abateera ekintu kyatayagala ekitali mu pulaani ye bakyesibyeko bakire abalabudde baganye balemeddeko? Lwaki abateera n'aga nti aya nkwate atugambye if we are persistent God will grant us our will. Atuwa neyo kiba tekiri mu nteekateeka ye. Samusoni olemeddeko nti naye nze Delila gwe njagala ng'agamba wuuyo naye ebivaamu ffe twagala kino. Kati amaze okubalabula byonna ebigenda okuvaamu, naye kebongeddeko ne bagamba ffe twagala kabaka anaatukulemberanga mu ntalo. Naye mujjukire nti batuuka ku Red Sea bwaba balina kabaka ng'omuntu tasobola kwawula mazzi ago. Batuuse ku Yeriko bwaba balina kabaka ng'omuntu tasobola bagamba mwetooloole emirundi 7 kigwe. So bwe batuuka mu ddungu tebalina mmere, kabaka ono omuntu tasobola bagamba emmere eve mu ggulu etonye. So mu bufunze ono baali bamugaanye, naye nga tugambye ministry zonna aziyinamu control yazivunaanyizibwako, naye bo baagala kabaka ngagali amawanga. Nekituzayo omusumba kyagambye ekibi ffe twagala Trump, ekibi nga kizze kiba kizze. kyakaita Katonda ng'ateera nti era okulabula kwongera okujja gye tuli okuva mu Bayibuli. Bwe tusamako mu Zabbuli 116 olwokusatu paka ku lw'omukaaga agamba 146 nti teweesiganga balangira newankubadde omwana w'omuntu omutali buyambi bwonna. Omukka gwe gumuvaamu n'adda mu ttaka lye, ku lunaku olwo ebirowoozo bye ne bibula. Alina omukisa oyo yeesiga Katonda wa Yakobo okuba omuweezi we, asuubira Mukama Katonda we eyakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ebirimu byonna, akwata amazima ennaku zonna. Nti obwesigwe bwaffe bwonna tubuse mu Katonda. Bano bantu bannaffe boonoonyi bannaffe nabo balemwa, baseerera, bagwa. Newatandika bulungi bayita akaseera ng'aseeredde. Era kaakano ebyo tubirabye. Naye ndowooza ssebo Yes sir. tukyongereko tukiwunzike. Katonda atuleka n'atuwa bitulebeeta.
bitukube tubiyigireko tuddefeka bikiba kisobose bwekikuleka nga oli mulamu werandi gudu kiyinza okukubirayo n'okudda n'otodda tuyigireko nga bwe yakola Isirayiri. Era yatulaze mu lesson nti he gave them up but did not give up on them. Nti tata yabawaayo naye teyabalekerera. Sawa yaffe weddeyo naye nina akabuuzo. Yes sir. Katonda Isirayiri yamuwa ekiseera kye. Bwatyo bwe yakola. Mukama n'aleeta ekkanisa. Ekkanisa ng'erina okukolera ddala ekintu kyekimu. Manifesto yagigiwa kiwa Isirayiri. Bayibuli tugirina. Amazima gonna tugalina. Ekkanisa mugiwa points mmeka. Kibonoka yabawadde 2. Mjala kabiri yabawadde 3. Ekkanisa ya Katonda mu kusaasanya mu kwasa omusana guno eri abamawanga tukoze kyenkana ekikoze etya mugiwa percentage ki nkulukuteesa percentage otuweeriwa. Monjagadde nnyo mpe makisi naye zokusinziira nga bwendaba bwe tubanga ekyayisa Isirayiri kubeera musana gw'abamawanga Isirayiri neeyagala okwekolera erinnya bw'aba ayise ekkanisa nga tulina okubeera omusana eri abamawanga naye nga naffe twagala kwekolera linnya ate oyinza n'obutamanya nti ekigendererwa kyo kyakwekolera linnya ndaba tetunayawukana tukyali ku percentage. Mwami Kiwanuka yawadde 20, Mukyala Kabiito yawadde 10, nange ndi awo average 15. 15 natose nnyo. Twagala kwekolera linnya. Ne tufubyeeko. Tugenze waakiri mu 35. Nga tumaliriza twagala tulabe Yesu Kristo ekkanisa eyo gye yalimu naffe leero atugamba tulina kubeera banjawulo batya ku mawanga gano gonna ge tuzze tulaba agajjudde obukyayi agajjudde okuttiŋŋana ffe ayagala tukole ki ate tubeere ab'enjawulo. Matayo essula ya 2 okuva ku 25 paka ku 28. Ndowooza mukadde wamala okusoma atusabire. Naye Yesu n'abayita gy'ali n'agamba nti mumanyi nga abaami b'amawanga babafuga n'abakulu baabwe babatwala n'amaanyi. Tekiibenga bwe kityo mmwe naye buli ayagala okuba omukulu mu mmwe anaabanga muweereza wammwe, na buli ayagala okuba owoolubereberye mu mmwe anaabanga muddu wammwe. Ng'omwana w'omuntu bw'atajja kuweerezebwa wabula okuweereza n'okuwaayo obulamu bw'ekinunulo ky'abangi. Olw'ekyo ng'ekkanisa tetugwana kwekkiriranya n'ansi nakwegulumiza nakulabika nga ffe ab'amaanyi. Twetaaga kutambulira wansi ng'abalaga omusana, ensi eryoka etulabemu omuki omusana, bangi balokolebwe. Erinnya lyo ddungi gwatuwa obulamu, era tukwebaza kubanga gwe Katonda waffe atatuleka naye buli kaseera obeera naffe. Twebaza olw'obulungi bwo n'okwagala kwo okutayogerekeka. Twebaza olw'ebigambo ebirungi by'otuyigiriza buli nkya buli kawungeezi. Okkirize Katonda waffe Mwoyo Omutukuvu atuyambe binywerere mu bulamu bwaffe. Tulyoke tutambule naawe ennaku zonna, ku nkomerero tuwangule, tusikire obulamu obutaggwaawo okuyita mu kwagala kw'okungi n'okusaasira kw'Omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo olw'ebyokuyiga by'olunaku olwaleero. Tugenda kwongera okuyiga tuba tusinkanye mu makanisa gye tugenda okuyigira. Tugenda kusukkaawo nkwagaliza Sabbiiti ennungi.